Nani abadde mabega w'okwambaza omuyimbi waffe kwanze nange muyimbi mwagala hata ye yasoose nego Uganda tuvuga speed tuli kuno batuza bano tuli kuno batuza yayagala by the way Lutalo temunnamutegeera you guys Lutalo yali mu album gye batugamba eri yaleetesa producer omukongo by the way yes Lutalo yakakasa Uganda eza Uganda n'azimalayo kati n'ayagala akole tugendeko Congo tubeko side zeeyo naye abantu tebakoze eki tebamutegedde naye okubaye yakajubiddwa bino byo bisekebwa naye yagenze ku comment n'abaddamu Uganda oseka bw'okaaba obona yayo Diamond Lutalo naye mwetu yatukubye bakiyita kiri nani amubalidde akakookolo kijambo manager kijambo yetaaga munokyeko ku luno anyinyonyole mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha Nava namatovu nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyo ddala ate ng'okubaweeza tusinzira ku kifo bakiyita Silverback kifo kirabika bulungi yeetaze ebyokulya n'ebyokunywa osobola okuba ng'ojjawo okono basapootinga ate ng'era balina ne car wash olunaku olw'Emmande babeera ne pizza buy one get one ate ng'era sikola zeka tujja ne tuwayawaayamu ne tutanyaamu ku nsonga ne munnange kamukkirize ye abeeyanjulireko ate era tukomewo tutandikiraawo amanya n'eddoboozi Prince Yam Official emunoonyeko wonna TikTok, YouTube, Snapchat, X, Facebook wonna ne TikTok omunoonyeko Prince Yam Official bonneetaaze osobola okuba nga onoonyako Asha atandise n'amawulire gannaku ddala Miranga Nabiwoobe naye nga tusiriikiriremuko dakikanga dakika ne bwena ab'emu bwezi n'abasekendi za satu bannange kibi nnyo ddala omuyimbi waffe omuyimbi w'eggwanga Master Parrot by the wamanya gwe amatuufu sigamanyi David Sifaayo wanji David Sifaayo ye gamanya mwana Mukiga Mukiga naye Prince twaliko wano last time Uncle Josh yakyogerako ti abayimbi watuuka nga takyayina hit nabeera nga takyayina luyimba lutrendinga abeera bagita bata mu luzungu bagita depression nenga ate kise Master Parrot mwenge walaji abadde amunywera kumu anti gwe yafuula hit gwe yafuula mukwano gwe yafuula studio si kituufu nenga ekyo kyonna kiva ku abakwataganya abayimbi bano besuubira gwanagamba yes kubanga abayimbi bano balaba kati Master Parrot kumbi abadde n'ennyimba 40 nnyimba ezayozaamu ennyimba ezaakuba 10 bwe tugenda mu nsi ziri nga zi Nigeria omuyimbi akuba oluyimba olutaddamu kwavuwala obadde okamanyaako oluyimba lumunyiiza okukubuuza oluyimba lwa Two Face omanyi luyimba ki ono mu Nigeria African Queen lwe luyimba lwalina olumutunda mu ggwanga lyonna era bwe bugagga bwalina naye kati wani waffe omuntu akuba oluyimba Master Parrot weewaawo afudde wafiiridde nga bafunye copyright ebadde ejja okubayamba mu omuntu nga Master Parrot alina ennyimba ze wadde takyalina waayimba ennyimba zaakuba era baziwuliriza onda we luba lukubye kuba tugenda mu kikadde toyinza kubuusa luyimba lwa Master Parrot waliwo atayinza kuwuliza maama w'abaana naye abayimbi obuzibu bwe balina ne federation y'abayimbi tebafa ku bantu abo tugenda nituuka mu mbeera kati right now kati omulembe guno tulina regimu yaffe bwe tutambulira tulina abayimbi baffe betusuusutambula abayimbi baffe abaliko kati abayimbi abo bano abayimbi nga bolaba ba Master Parrot Rocky Giant bangi nnyo abalala ng'alaba tafiitinga mubaliwo naye ayinza kufiitingamu atya
webakwatagala federation n'abayimbi bano ne babakumakuma baleeta mu bano babafiitingemu ne bwanaabanga talina hiti etambula naye n'amanya njogerako nenaava naye kati abeera awo n'alaba nga aliro nuli Master Parrot yatuuka ndowooza n'alaba kubanga nyina omukutu ogumu gwe nalabyeko omuntu omu yapostinze muntu munene mu ggwanga muno n'atugamba yatandika ne Master Parrot era balina emboozi zaabwe ze banyumyanga stories zaffe ze twanyumyanga right now si bye twagala mukumaakuma obadde n'eddoboozi omuntu gwe nnyogerako abadde n'eddoboozi omukulu oyo wamaanyi mu ggwanga wano saagala kwogera mannya g'abantu naye nga wamaanyi nnyo asobola okwogera abantu ne bawulira bwakeera n'agamba tugende erugogo tutegese Master Parrot maama w'abaana mu muliro waliwo ayinza obutagendayo naye beesuulirayo kuba gwe balaba baba balina bwe bali ne basalawo abantu bano obutabayamba ate nga nabo waliwo abantu abaabalyako osegedde kati Master Parrot yatugambako n'agamba nina abantu abandyako right now nga balina bwe bali naye nga balaba mbu kati siina kyendi ebintu bwe bibeeti kati naliko wano ku Jovia City nendaba mukulu Dr. Proper alina reaction gye yateekawo yajja ku stage ecupa y'omwenge yagiwummuza wano mabbali okuyingira obuyingizi yayingira akutte ecupa mu ngalo omuyimbi okitegeera so abayimbi ne federation bafune kati ekyo kibe kyakulabirako tebajja kutulimba right now batuga Master Parrot abamulabyeko yabadde alina akacupa kawalagi nga akamazeemu ng'omulala yeeyiriddeko mu mutwe munga yeeyiriddeko mu mutwe ogumu kubanga okusala oluguudo lwe yabadde atagala ate naawe ogimanyi Northern bypass tebuli hamp ekituufu kyeki yabadde asala luguudo nange yesitole gye nasosowerezemu okuwulibwa mbu yabadde n'omukazi yabadde propaganda omwana yabadde ku sseeru kubanga kyemmanyi Master Parrot yabadde n'emmotoka right Master Parrot ennaku zinadde kata oba emmotoka nga bw'obimanyi embeera gy'alimu kwajjukira abadde asula wa maama we wali naye alinawo ennyumba yazimbawo ezize ewa maama wennyini yazimbawo ezize ez'abapangisa mwasolooza naye ng'asula wa maama we waka wabadde ayiyiza obulamu ekiwaatule wano era bagambye omulambo essaawa gugenda kuva wetwogereddeko amabekawo nga gugenda kuva mu mokyale twadde tulina omukyaza era ne Joshi yakiŋŋambyeko nga twadde tulina okukyaza Master Parrot mulambo bagujja Mulago gugende gusule gutuukeko ewaka then gugende ku National Theatre gye gujja okusula abayimbi bamukubeko eriiso evvannyuma ndowooza olunaku olunaddako boolekere ewaabwe gye bagenda teri kyanseseza bannayuganda muno mwe baagalira emirambo basezi kiki bannayuganda kirabika muli basezi Master Parrot teri abadde akuba luyimba lwe teri abadde afaayo nti oba gyali bayiga wenze olaba luli onagamba neŋŋamba olaba ngatukyaze ku bantu abo abayimba edda naye ng'abantu tebakyabatwalanga mugaso nange nakirowoozezza ositegeera kyokalaba mu kaseera kano musajja bane ngugumuse ku bakya nasuze wa mami mpulira CBS bagamba amansi bane ngugumuse neŋŋamba what bali mu kuplayinga ennyimba z'okufaako firi abalebye mbadde temuziplayinga ku TV mbadde temuzikuba bonna abayimbi bapositinze RIP bamupositinze naye ng'abadde wano nga abadde wano nga ne bw'aba akaaba nga asaba essaawa zino Master Parrot adde yeetaaga kumukumaakuma Asha ne bwe bandivuddeyo kuba n'abayimbi abaliko olaba top 10 Alien Skin bwe yavaayo n'akwata ku muyimbi ono Clever J yali mu kyalo nga embeera etabuse ni Alien Skin bwe yamuza n'amuwa akayimba kali erike yadda n'ayimba n'abeerako okufango ni Alien n'alaba era kyova olaba Alien tayinza kutegeka kivvulu Clever J n'atajja yamugamba nze nsooka ku list bannange Prince nga tumaliriza abayimbi baffe beetaaga bakumaakuma RIP eyo tetugyetaaga mu ssaawa olunaku olwaleero bagenda mugira keesi ne bwe baya miliyoni 7 naye ng'abadde yeekatankira obuwalagi wano nga tewali afa naye kuba ekibatwala mu mbeera eyo butabafaako ng'ali depressed n'ava bookera ku makya obudde buno nga woofiitinga mu bantu b'olimu tokyafiitinga bikosi ogenda kubaabo bakikulaga abantu baffe bano baagala balina baagala baakabi otuuka nayo nga bakulaga gwe tobajjaamu ate nga tumaliriza Asha abayimbi abo Master Parrot bakubira tewali nnyo ssente bulungi naye essaawa za leero ssente we ziri wangi abantu sente emitimbagano
tuli ku iTunes, tuli buli wamu wavaawo ssente. Abo tebalya na ku ssente za YouTube. Tebaziryako. Ate bano abazibateranga ennyimba be baziryako. Okitegedde? Naye right now omuntu kati buli muntu yenna mugezi, tutegedde media, tutegedde buli kimu. Buli muyimbi agenda okujjanga amanyi waafunira. So ebibiina ebitwala abayimbi n'abayimbi abo abalina we bali ng'omanyi olinamu ku maanyi ng'abayimbi ba legendary naye nga bakyaliko. So nomanyi kakati nkutteko munnange ntya mulense ntya muzziza naye abeere ku layini kuba buli ekibaleetera ekyo kye kiri kye twogedde omuntu abeerawo ng'alaba ali mabbali tali ku mugendo. So ebitongole bitwala abayimbi kya federation ekyawuma nga bwena mbalabyeko batuusi mukyale naye nga Master Parrot ne bandi bagambye ali mu nju ali bubi. Waliwo wano omuyimbi yali mu nju ng'ali bubi ne balaajana teri yandi muyambye naye mu kufa wano mujja twebereremu tukoyeze RIP ezo tuzikooye buli omu n'apostinga ka page ke kuba oyagala viewing comments biki ku mirambo kwa mufunira views tubikooye. Wayi tukyali ku Master Parrot omuyimbi wange wayi abaana bedda ndaba buli omu ayogera kiki omuyimbi wange waliwo yamutaddeko simanya yamuyisani David Silver anti oli bamwita Diamond Platinum nebana malajita muti abantu naye omuntu ali emabega w'ekintu ekyo ashanava yeetaaga atumunoonyeeko ali emabega w'ekintu ekyo byaddala aliwe yamuyise sokolinda waliwo omwana yawadde mu comment section yagambye ne bw'onaakola otya ojja kgenda naye abaana ba comment section balina sakawulirire embeera nzali muyimbi wange nedda twogera ku mbi etwalabye oluyimba lulungi luzibu naye abadde emabega w'okwambaza omuyimbi waffe kuba nze nange muyimbi mwagala ata ye yasoose naye bannange negwe Uganda etuvuga sipidi toli kuno batuza bano toli kuno batuza yayagala bayidawe lutalo temunnamutegeera you guys yeyalimu ku albamu gye batugamba eri eyaleetesa producer omukongo bayidawe yes lutalo yakakasa Uganda eza Uganda n'azimalayo kati n'ayagala tugendeko Congo tukubeko side zeeyo naye abantu tebakoze eki tebamutegedde naye okubaye yakajubiddwa bino byo bisekebwa naye yagenze ku comment n'abaddamu Uganda oseka bw'okaaba obona yayo Diamond Lutalo naye mwettu yatukubye bakiyita kiri naye yamubalidde akakookolo Kijambo manager Kijambo yetaaga munoonyeko ku luno annyonnyole manager Kijambo ngenda kunoonyako bossi wange nibanna eno ensonga enneme okutanja kubanga nasekedde mu comment section paka kufa bufi neba ne Uganda temusiima tebawummula omuntu abalaze nti agezeeko n'eri bamuwadde amannya Diamond Lutalo simanya Lutalo Silver simanya David Silver simanya David Gold bannanga nti oli Platinum yagadde kutuuka yeeri kati kiki badde bategeeza mbu naye ayagala kubeera ennyambala ya Platinum naye nga ata yeye yasooka atasooka naye nga David Lutalo tukwagala nnyo muyimbi wa ggwanga muyimbi w'amaanyi eteeza kumenya abayimbi 5 mu Uganda n'omuleka mwali naye naine yakoze ku kyennyambala ya David Lutalo tugenda kukunoonya wetaaga okunoonya kubanga twetaaga tukunoonyeeko omanyi twaliko ne manager ano ne tugamba oyinza okubeera n'omuntu n'abanga otuula naye wano ng'akulaga akwagala naye nga takwagala ate okulaga mbu takwagala ngezaako okula nedda ndeese kukulaga mbulaze kati essaawa zino osobola okuba wano oli nakuliidinga mu kintu ekikyamu nga ye akimanyi kireete kigenda kuvaamu kikyamu naye nga ye tayagala kukulaga lwakuba gwe omwesigwa akwagala naye bannaye munviire ku muyimbi naye nga abaana
mbutufu nzo ndaba bwe ngenda ku post nsooka mu comment section anti ofa yamugambe omwana yamugambe ne bw'onaakola otyo ojja kgenda mbuuza alagawa ye muyimbi gwe tulina wano nammwe abaana mmwe muve ku bayimbi muve ku bantu muve ku bayimbi naye nga David Lutalo big up tetumwinaako buzibu yatuleetedde olukongo wano sinalala yaya emboozi ebadde erina kusemba kuba kati tunaakola eddako badenze simanyi sinalala owaye tubadde tuli awo waliwo omwami yali manager wa Boni Mulindwa abamuganda wange nabawangali bannange asha sente zino nga zigenda tuusa abantu awazibu Prince naye nga kiki kyabadde agezaako okukola ekituufu babadde bangambye obutambi oba butunda ne Bulaaya kyekituufu abaana bakwata vidiyo yabadde studio yennyini ebitaala babirazeeko awo yali manager yali ow'ekibiina ekinene amba abaana abo balina abagagga be bagendako eyo ne babasanyusa boyo bu bubaga mu zihoteri naye mazima ddala naye n'abaana abawala ennaku zino ashanaava balina okwebuulirira ennaku zino ensi yakyuka Linda n'abaana abawala bagenda ne bakola bonna agezaako okulinda esente ze ez'okumukeka byebyo byogenda okubaza kweyambula naye ogenda kubeera mu bintu ebyo bitalina makulu nookera ku makya n'ava n'ozaala omwana wo n'atandika okuta obutambi bw'ebitu obwebuseegu otambula bagga mwana akola ebyo naawe n'obeereyo ng'omuzadde butuufu oyinza obutawulira ng'ofa ku mutima naye nga ekikolwa ekyo tukyakivumirira Asha banange tukivumirira kuba bamunoonya mbu yeekwese tebannamufuna naye wabanga yeekwese kubanga olwedde baabawala babalina baabawadde information yonna naye nga bannange biswaza omuntu eyali manager w'abayimbi ate nga bamaanyi mu ggwanga bannange ekyobsession naye nali manyi yagenda Bulaaya nange nali manyi Ronnie Mulindwa taliimu ali bweru kumba ali mu Uganda akola bya buseegu omukazi yagenda Bulaaya yali bawashamu nawulirako mbwali oyo ali Bulaaya Sharon ngo tali Bulaaya tali gundi alabika abeera wano n'agendako n'ebweru naye nga ddala Asha muli eri gwe mundowooza eyo ne mundaba eyo obuzibu bwonna buva abaana okutuuka okukola ekyo abawala nga gwe nawe oli mwana wa buwala basuubira butaagala kola okusuubira mu basajja buli ssaawa manyi waliwo abawala be twafuna ano nga ye muntu nti akwata iPhone yene eriko 17 omwana nga akatambi ako kali mu $, kati ate omukulu ye nganze mbikolamu ate nze mbakabajja anti balisunulirako basunire naye kati akumanya abaana butaswala akatambi ako ekagwa ku muntu wo mbu anti kati balina platform ze babuteekako eri mbu babutunda Bulaaya babutunda Bulaaya kakati waliwo apps nga bwolaba waliyo ezi Telegram zaani ziri eyo abaana bali ku Telegram okwo osasula $5,000 Telegram kwebiri ekigwe osasula $5,000 omwezi mulamba noleka oyingira ggulu ate mubaamu bya kusanyuka kwerere bana mudido ku mudido abasajja muyina ebizibu byonna bonna ate n'abakyala benyine be basyasinza okuyagala kuba kati engeri gye ntwala obwerere bwange naye mazima ddala abaana abo yabadde tabakosa ono kabejja manager wange olaba no amasaji manager yasooka okulya ogenda ogabira balanga yali edda maama kati ensi weeraga wosimanyi Prince naye nga bannange kyonna kyekiri bannange kubanga bagambye vidiyo babadde bazibakwata mbwe badde studio nyennyini n'ebitaala biri ebinene ebyalagibwa omwana ayimirira mbu wali eri wuliriza ayimirira wali eri n'ayambala essuuti ya Adamu
bane kwekyo bannange omusajja omukulu oyo ow'ekitiibwa nze obsession we yaliwo nali mwana muto ddala n'ensimbi nno naye egenda tuswa kasente sente abantu banaabye ensonyi ne bakola obuseegu wano ensimbi egenda tutabula era waliwo n'omugagga omu eya mbusi jja mwogera linnya eyagiranga abaana ng'akuŋŋaanya abaana n'abateeka mu kamera leke n'abakwata ku kamera ye muzinira nga bali bwereere kali nga ye ne munyumire ne kuno babikolanga naye nga mazima ddala ensi yegendawa okitegeera gitulaga tulabayo tulabayo bannange Asha kati nze ekintu ekyo kyampulizaamu ensonyi bubi tuli mu kuzaala baana omwana kwanda ensigo eba esigibwa kati Asha maabo bennyini abaana mugenda okuba naye atandika ebibi kuba abitegedde naye akoleyo studio olwo ekintu kigaziwa era mbadde nsaba ab'obuyinza abakikutteko basobole okuba nga bayoola layini yonna ekintu nga bwe kibadde kitandise sobole okuzikiza omulandiro ogwo tegulina kalungi owaayo abo tubamalirize so naye nga tweyanziza nnyo ab'obuyinza abo abasobokubanga batuuse mu busondo obwo okubanga balwanyisa ekintu ekikolwa ng'ekyo ebikola byabuseegu bannange byabuseegu tubivumirira si birungi n'akamu owaayo ekyagudde mu kantu wakiwulidde tonnakiwulira saidi ki ekyanja eyo waliwo ekibuka ekyaguddemu mulimu maaza yakozayo kakati obuzibu obuliwo obulaba Asha saagala kuyingira nyenyeeyo naye nalabidde ddala ng'olutalo lwatabuse omanyi obukoko obubadde mu kiyumba ekimu nga babuggalira bulungi buli omu ali ku munnaamusojja nze ngwa n'ono nze ngwa n'oli naye ate ekireeta obuzibu buli bw'obeera n'abaana ewaka n'obaleetamu atakuze nabo kumanyira embeera zaabwe kiba kizibu okubafiitingamu kyetaagisa obudde buli muntu aba n'empisa gye tukulira waba wanjawulo ate era n'empisa ziba zanjawulo mwenna musobole okuba nga muli baana muli mu myaka gyegimu naye ng'ate empisa zennyina zanjawulo kituufu mwenna mu bazadde ate nga naawe wakuzibwa bazadde naye ng'ate empisa zo zanjawulo kuzaani nalabyemu omuntu ogwo ali mu bakolaati ali mu kutabula kajiiko ani oyo leka ekigambo kitwaza mukwano omumwa nenze nalabye mukulaba engeri gye ndabamu teba ngambye abamaaza waffe maaza abamaaza mwagala nnyo tomwagala si yeye gwosuubira naye nalabe ku saidi eri waliwo wokumukutu guli eri wano mu indasitry area yawanze nnyo omuliro n'agamba nze tesaagala muntu ampalampa nze ndi journalist mutendeke naye omwana oyo agaba level alina akagambo ke yayogeddemu yina kerabidde n'okerabira alina akagambo kade ka luzungu naye nadde nkajjukira nga nkamanyi okavuunula obedde oyimba kayimba njagala nkajjukire n'omwana agaba level naye ng'okimanyi saidi eri saidi yaddi bagamba tusa nogamba oli ttiimu oyo yoyo era obuzibu bwonna buli awo nze neewuunya by the way yabadde ani ye yamutugamba yamenya abantu yajja abamenya atugamba bwe yayawukana ne gundi nayawukana ne gundi lwaki buli gwasongako omuntu bakiyita batya omunwe gwe basongamu omumwa gwogere buli muntu gwasongamu omumwa gwofulumiza odiyo z'abantu ffenna wano tugeya mmere yamu naye nga Asha n'abakkirizagana akantu kaleesa obuzibu ate kaguddemu ennabi ugambe kano tolabamu tubadde tukabira baleeta bataata tugeze ate kati obuzibu tusanze waliwo abakayingidde mu myaka emibi bwe yava ebabunaanika yajja
n'abeerako e Kampala jjukira awo oba ova mu kyalo olwo akuliridde ayingidde akantu omanye ekinaabeera awo tumalirize ashasejja kugenda nnyo naye nga akantu kagenda tutwalira baana kuleeta bataata baabwe mu kantu alese famire eyo ebiwama bigwa bwekyo batwera tubeera ku Life Experience Uganda era nga tusinzira ano kuweereza ku Silverback ekifo kiri ku Sama Road kweno munnange yeetaaze ebyokulya n'ebyokunywa janguuko wano ku Mandi babeera ne pizza buy one get one ate nga munnange Prince olina kyogamba ku bantu abalabi baffe aba Life Experience Uganda mwebale kusubscribinga naye mwongere okusubscribinga ate bwobanga oyagala emboozi abamu baŋŋamba Prince nga mugende ku TikTok bwe tutematemamu naawe osobola okugenda ku YouTube n'otemamu awawo oyagala wano ku TikTok ffe tutemamu kubateerayo tulaga olabe kyekiriwo highlights ezo naye kati gwosobola ogenda ku full video n'otemamu wa koyagala n'onyumirwa emboozi entuufu kuba tetwagala okere ku makyanga bagamba oyogera by'otamanyi genda ogitegeere olwekoveezo ojja kusala ekigambo enkyaba ku kimi ate ffe tujja kukuwerekera mpozi tuwandika ka free gundi free Prince mbeere bulungi